Ebbanga Kalibalidde ebbanga era simujjanjabyeko obulwadde obubadde bumulumaluma eri obw'abakadde era n'agamba nti omukadde gumumalumamu n'amala ebbanga nga tazeemujjuukirako. Tuyinza okugamba nti abadde mu bulamu obulungi era obuyagazi. Nayogeddeko naye ku ssaawa z'abadde kkumi nabadde ndeekyanga buli lwembeera nga nina olugendo nze lwenfubavuga nga luwanvu mukubira essimu netubeera nga tunyuma nantwalirizaako kubanga abadde mukwano gwange nnyo. Namukubidde ku ssaawa 12 ekyanja nga ngenda ku leediyo netunyumya n'angamba nakulaba bakuwaawo ati wali owangudde biki ne muwulira byonna kati mba ndi ku leediyo nga wayiseewo essaawa nga nnamba nga Dr. Nikweri yankubira nga ngamba nti nno baŋŋambye nti maama we agudde wansi ndi mu kudduka gendayo okulaba ki ekiriwo. Kati dokita bwe kuddamu n'ankubira n'aŋŋamba nti nno tuuseewo nga bamaze omutwala Mulago e Masaka wali gye bayita e Mulago agamba bamaze omutwala e Mulago ali ku emergency. Neŋŋamba kiki ekituufu ekiriwo kati senva nkwasaganya ku bamu abamuliraanyawo abaŋŋamba nti atandise agamba nti omutwe gunnuma nnyo n'amala n'azikira omulundi gumu. Kati yaluddewo ng'aliko okisigeni awo nga n'abasawo bakitenkanya ekyokukola nga bagerageza n'ekyokukola ne bamukolako sikaani ne baŋŋamba mbu nno balaba akasaayi nga kayiise mu bwongo kati kye bagenda okukola nga bagamba nga bagenda muleeta e Kampala e Mulago mbu gye basobola okukikolera yokka. Kati nange nenindo omulisiivi ngaye ne baŋŋamba nti kati gwe Masaka tojja tulindirwe Kampala nembeerawo nga mbalinze kiro kyonna era twasuze tuwuliziganya n'embaziira amugamba nti mukadde bamuleeta era bwambuuza batuuseewa ekyo kati ngenda okuwuliziganya ne mwami Mubiru eyabadde eno ku gulawundi naŋŋamba nti abasawo bagambye tugire nga tulinzeeko amale okutereera balekemu wulumula mu ambyulensi embeera gy'alimu si nnungi tujja muleetera ddala ku makya nga balina eddagala lye bava omukuba kakati ffenna netusulawo awo nga tukukunadde naye nga mpulya omutima gwange nga gutidde nempalirizibwa n'okugyako essimu nga mmanyi nti esobola okutaasa nti bwe bataabiŋŋambe tebijja kuba. Adde ndi awo ku makya nga muganda wange liita nga ajja akaawa ngayo bamukubidde naŋŋamba maama afudde tegedde ku ssaawa 11 ez'okumakya bayo nenzijana olunaku olwaleero ne maama tabadde mulwadde era simujjanjabyeko. ogenda maaso bw'otya batubadde tulabanga erimu musukka kubeera omwana n'omuzadde kiki byogenda maaso bwako? Maama mukwano gwange kubanga ebbanga lyonna lyemmaze naye badde ate waffe wewafa tubadde tubeera na maama waffe era nze ne ku lunaku lw'abataata nze mbadde nteekawo mukyala Kayonjo nga bwenjaguza kubanga ebbanga yonna mbadde mulaba nga akola emirimu gy'abataata gituli nina musubwa nnyo abadde mukwano gwange nnyo era ye muntu gwe mbadde sizibya lunaku nga siisiza linnya lye mu kamwa tekibangawo mu lunaku nga nsobola okuliisamu emirundi egiwera 8 ewaawo era musubwa nnyo mukyala Kayonjo. Enteekateeka z'okuziika ziri zitya? Tugenda kuziika enkya olwokutaano ssaawa zigenda kubeera 10 tugenda kuziika enzizi gye yasaba tumuziike. Nabbi ndoozi ekinaasembayo tulaba muli mu kunyolwa kulumwa naye ate mbadde mulina ekivulu ekyo kyo nakyo tulowooza nti mukisuspendinze oba mukyongo. Empawo zibaddewo z'amaanyi ku nsonga y'ekivulu ekyo senga omuntu ng'ebintu bino byakabaawo nasoose nenkubira bonna ba service providers nembayimiriza naye oluvannyuma lw'okuddamu okutuula nga tufuna okuwabulwa okuva mu baseniors ab'enjawulo ne bansaba ne baŋŋamba nti ne tetukirayo kintu nga maze kuwabulwa kubanga tetukirayo kintu kino kubanga eno embeera yazze tusigale nga tutambula n'enteekateeka ey'olwomukaaga kuba Mukama bw'atulongeze era tugenda kubaayo zino yonna biri bwe biti.